TikToker abangi gwe mmanyinga muzungu boda olunaku olw'eggulo ekitongole ekivunanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga kyavuddeyo ne kyongera okutangaaza ku kugenda kwe. Bangi ku bantu mubadde nga mugamba nti muzungu boda bamudipotinga. Lwaki bw'abanga yadipotingibwa nsonga ki ezaali awo munda ezamuleetera okubanga bamudipotinga nga mwe mugenda maaso n'okubeera nga mubitaputa. Ekyamazima okusinziira ku ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bwennyonnyodde oba bwe yannyonnyodde olunaku olw'eggulo tukizudde era ne tukisanga ng'ensonga ezajja mwana mulenzi muzungu boda mu ggwanga Uganda ndala nnyo era tezimusobozesa kumuteeka mu kategore yaabo abadipotingiddwa. Nsonga ki? God have mercy upon us. We are summer. Ankwanirizako buterevu ku mukutu Viki Exclusive yemusizidde okubeera nga mutulaba okosako kubanga mutuuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo mbalamusaako mbabuuzaako kansubire nti emirimu gyammwe gitambula bulungi enkya y'olunaku olwaleero. Video giweka like kigiyambeko okubanga etambula ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwoya ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mu butongole nkusaba otwegateko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufuna nga latest updates ne latest information eggwanga lyonna ne bweru waalyo amawulire tugakuwa nga gakagwawo ate n'agagayiseeko tunoonya engeri gye tugapackaginga ne gakutuukako awo wenyini ku mmeeza ku kompyuta oba ku ssimu yo. Nkujjukiza nti Sheikh Yahaya mulombi wa dduwa asangibwawo Kitende gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okubeera nga omunoonyako abali ebweru musobola okuyita ku namba ezo eziri ku screen ziri ku WhatsApp ne mucommunicatinga naye ne munyonnyola ebizibu bye mulina naye n'ababuulira engeri gy'okubivuunuka. Mu mbeera eyo Ronesta Properties batunda ttaka basangibwawo Kasangati osobola okuba nga obachekingako ku namba z'essimu ezo zogenda maaso n'okuba nga still olaba ku screen yo. Poloti zaabwe zitandikira ku $1.5 ate okutuukira ddala ku bukadde bwa ssente obusukkira ddala mu 1,000. Enkola ya kibanja mpola ewaabwe ekkirizibwa so nga ate osobola n'okubakubira nga weebuuza ku by'ettaka ne bwe batogenda ggula ku bo ttaka si weewaawo. Kakati muzungu boda onono nga munansi wa New Zealand. First of all kansooke mu kunnyonnyola yani abadde akolanga bu skits we oba akola bu videos bwe obadde bunyumira abannayuganda nga azanya ku bintu ebyenjawulo yazanyako ku mataba ng'enkuba etonnye yakacya mu ggwanga Uganda n'abalaga bannansi butya eggwanga Uganda berifaanana ng'enkuba etonnye. Amu mujjukira videos yakolanga ez'enjawulo yazanyako videos oba skits nga avuga boda inaba client bavuga agamba yo awa special omukubira bukubizi nakuvuga mu nkola ya VIP still byonna yabikoleranga mu ggwanga Uganda. Mujjukira muzungu boda yalabibwako nga yetisa amenvu agalaga agatembe ya skits zonna zonna abajjukira erinnya lya muzungu boda musobola okuzijjukira. Gwata mumanyi njagadde nsooke nkutegeeze muzungu boda yani mu buufu obutambule ku page emu. Kakati ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'etangaaza ku bya munnansi ono owa New Zealand gwe nkutegeezeza amanyiddwa nga muzungu boda era ministry etangaazizza nti ono yamukwata n'emuzaayo ewaabwe mu New Zealand olw'ensonga z'engenda okubeera nga nkuwa nayo ze yawadde era bagamba nti kino tebaakikola mu bubi ekyokusitula muzungu boda bamuze mu New Zealand. Nsonga ki? Okusinziira ku ministry omwogezi waayo amanyiddwa nga Simon Mudeyi yagambye nti oba yatangaazizaamu nti baakizuula nti muzungu boda yabadde nga addukanya oba yali nga addukanya emirimu gy'obwannakyewa muno mu ggwanga Uganda ewatali kuba na bbaluwa oba nga talina bbaluwa
emukkiriza okuddukanya emirimu gino mu butuufu bwagyo okwo kw'ossa n'okweyisa mu ngeri eyesitazza okusinziira ku mwogezi Simon Mudei owa ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Bagamba nti Muzungu Boda wakati nga yajja mu ggwanga Uganda yatandika okuddukanya emirimu gy'obwannakyewa ate nga talina mpapula zimukkiriza. NGO nga talina mpapula zimukkiriza kuddukanya mirimu egy'ekitongole eky'obwannakyewa ennambika obulungi mu mateeka. Era Simon Mudei ayongerako n'agamba nti Muzungu Boda ensonga endala eyamugobera kwe kuba nti abadde alinako enneeyisa gye yeeyisa eyesitaza bannayuganda mu ngeri etasaanidde. Era Mudei Simon n'ayongerako n'agamba nti ono akkirizibwa okudda mu Uganda singa anaaba akoze ku nsonga z'empapula ezimukkiriza okubeera omulambulukufu mu ggwanga n'okuddukanya NGO oba okuddukanya ekibiina ky'obwannakyewa mu ggwanga. Now Muzungu Boda wayiseewo ndowooza kati wiiki ng'emu yavaayo n'akola video clip ng'ali ku airport olunaku lwe bamukwata bamuzzeeyo. Era Simon omwogezi wa ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga yategeezezza nti ono ne ku kisaawe olunaku lwe bamuzzaayo yakola ebyesitazza abantu n'okusasamaza abantu ku kisaawe Entebbe n'ataataaganya abakungu oba abakulu ba gavumenti abali ku mirimu gyabwe gye baddukanya okwosaako n'abantu abalala ab'enjawulo abaali ku kisaawe oba abaali bazze ku kisaawe okubaako bye bakwasaganya. Now Muzungu Boda yakola clip ku kisaawe kwennyini nga olunaku lwe bamuzzaayo ng'awaana Uganda Airlines. Era gye bwali buvuddeko emabega yali yakozesaako ko ennyonyi ya Uganda era n'agiwaana bya nsuso. Now this time around yawaana Uganda Cranes mu Turkey Airways nga tali mu Uganda Airlines naye n'awaanira Uganda Airlines mu Turkey Airways. Era video clip eyo yasaturatinga gwe atafuna mukisa kulaba ku video clip eyo omukisa ogufunye video katugirabe. Now Muzungu Boda still bwe yali amaze okugobwa kuba kati kuno kwali kufuumuula bwe yali amaze okufuumulwa mu ggwanga Uganda n'addayo New Zealand paka nakati ebigambo byakyagenda maaso n'okulaga byonna biraga nti akyayagala eggwanga Uganda. Era ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X oba yali Twitter yawandiise n'agamba nti I'll be back as soon as I can. I don't like my country anymore after being in Uganda. Nothing feels like home. Agamba nti alina suubi akomawo mbunnambiro era agamba eggwanga lye erya New Zealand takyaliyagala omulundi n'ogumu oba yadde n'akatono. Era agambo after being in Uganda oluvannyuma lw'okubeera mu Uganda awulira nga takyalina mirembe mu ggwanga lye erya New Zealand okusinga emirembe gy'afuna ng'ali mu ggwanga Uganda. Era n'olunaku lwe waaliyo omupiira gwa Uganda ne South Africa recently yakola tweet n'agamba nti we lost because I wasn't there. Nonso yalinga abuuza nti olw'okuba Uganda yagobwa mujjukira nti South Africa yakuba timu ya South Africa emanyiddwa nga Bafana yakuba Uganda Cranes timu y'eggwanga Uganda mu kisaawe kya Mandela National Stadium abanje tumanyinga Nambole goals zaali 2 kwa batu bankola bubi nnyo kyokka kwolwe nali nevuddeyo nempagira omuzanyi wa Uganda ayambala shirt namba 14 ne namba 15 kyokka kwolwo ne batukuba. So Muzungu Boda kwolwo yakola tweet n'agamba nti
twaluzinga omupiira ogwo lwansonga nti mbu yali tali mu ggwanga era n'agamba nti singa yali mu ggwanga oba oliawo omupiira tebaaligenze mu maaso nakubanga baguluzinga. Up to date bw'ogenda maaso n'okwetegereza Twitter handle oba X handle ya Muzungu Boda ojja kusanga nga content gwakyafeedinga abantu wa mu ggwanga Uganda. Abantu abaali bagamba nti Muzungu Boda yadipotingibwa, nedda, Muzungu Boda tadipotingibwa era ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga ng'eyita mwogezi waayo Simon yategeezezza nti ekigambo deportation kinene. Naawe abadde tamanyi kigambo deportation kigambo kinene era nga okujabuliramuko deportation mu ggwanga katugezenga Uganda esayiningibwa ku bantu babiri whereby Minister wa Internal Affairs akkirizibwa okusayininga ku deportation papers zo bote noba ng'ofuumuulwa ate singa obeera ofuumuddwa mu ggwanga Uganda katugeze tokkirizibwa komawo mu ggwanga eryo Uganda mpaka nga ebbanga erikuteereddwa mu mpapula zo liweddeko. So Muzungu Boda anytime singa aba amaze okukola ku mpapula ze akkirizibwa okukomawo mu ggwanga Uganda n'akakkalabizaamu emirimu gye egy'obwannakyewa singa aba ayise mu mitendera emituufu ne mu mateeka. Ate era still Muzungu Boda waddemba okujja ng'omugenyi nga talina kyazze kukolera mu ggwanga Uganda n'amala n'addayo. Muzungu Boda yajjira ku visiting visa era visiting visa eyo ebbanga lyayo lyali likyaliko naye yalikozesa mu bubi okusinziira ku ministry nga bwe yagenze maaso n'okubeera nga ennyonnyola. Skits nyingi ze yazannyanga. Muzungu Boda yabeeranga mbifo bingi. Muzungu Boda yakwata taxis olunaku lw'emmutya omusajja n'agispinninga n'agikola drifting. Yakwata taxi Kigege n'agidriftinga beshursha. Ndoze ebyo byebimu ku bakulu bye bagamba nti byesitaza si bya mpisa za wano. Muzungu Boda era omwogezi Simon yagambye yakoze statement yanyumidde nti ayina okugezanga omutwe bwe yagukoona ng'alaga abaana omutwe engeri gye bagukoona wansi ku kolansi n'agamba nti neyo kikafuwe si zimu ku mpisa zaffe mu ggwanga Uganda ze tutambulirako. So ensonga zabadde nga bbiri eziri meja. Muzungu Boda first of all talina mpapula zimukkiriza kuyingira mu ggwanga Uganda kuddukanyizaamu mirimu gya bwannakyewa. Ndowooza kali cleared. So singa anytime okuva kati agenda nakwasaganya empapula ezo ali waddemba okukomawo mu Uganda n'addukanya oba n'akakkalabizaamu emirimu gye ate n'okushootingiramu videos ezo eziteesitaza abakulu kye bayogeddeko. Yes. Lwaki Muzungu Boda abadde afunye ettutumu ery'amaanyi nti yajja ng'omuzungu mu Uganda n'akola ebintu ebikwataganira ddala ebintu ebirumira ddala omuntu wa wansi. For example, bwe yavaayo n'alaga ebinnya ebiri mu nguudo z'e Uganda, ekyo kye kimu ku ebyo bannayuganda abanoonya enkyukakyuka bye bazze nga balaajanira ebbanga eriise. Kye kimu ku ebyo abantu ab'enjawulo abalina ebidduka bye balaajana nti ebinnya bimalawo ebidduka byabwe okwosaako n'abantu abalutonzeemu obulamu obubenje obutaggwa nga cause ya binnya bino ebibeera mu nguudo. So Muzungu Boda ekyenguudo yakizannyamu skits era n'aza uploadinga ku mitimbagano gye. Wetutunulira embeera y'amazzi drainage system gye yali agezaako okuba nga ayogerako era nga olunaku olumu yakikwata ka skit oba ka video nga akakolera mu mataba ng'enkuba yakacya era bw'atyo nako n'akateekayo ndowooza oba ekyo kye bayita mu ngeri y'okulabisa. Still one day Muzungu Boda yakwatako ekisero ky'amenvu n'akitambuza nga bw'agatunda nga still bw'akwata ka skit ako. So ebyo byonna nyongera okulaga butya Muzungu Boda bwe yagattagatta omukwano gwe oba bwe yakonectinga lifehood ye ne lifehood y'Abannayuganda ne biba nga bibondinga. Then skits nyingi sisobola zikunnyonnyola
n'okubajjukizaako Muzungu Boda content gwakoledde mu Uganda yamufudde kyali olunaku olwaleero ekyo kimu. Secondly, erinnya lya Muzungu Boda okugulawo accounts za social media handles ez'enjawulo aziguliddewo wano mu Uganda. Erya Muzungu Boda alyetuumidde wano mu ggwanga Uganda. Akabanga akatono kamazeewo ndowooza asobodde okunyumirwa Uganda, and I don't feel like waliwo muzungu yenna oba munnansi atali wa ggwanga Uganda owebweru nga azzeeko mu Uganda n'anyumirwa Uganda nga mwami Muzungu Boda bwanyumiddwa eggwanga Uganda. That's why ne New Zealand gyali olwaleero awulira nga akyasubwa okubeera mu Uganda, awulira nga asubwa lifestyle y'Abannayuganda, naye yennyini engeri society gye yali emu appreciatingamu ekyo kye yali akola, oba oli awo n'engeri gye baali bamulabamu. One day nali Makindye, Muzungu Boda nampitako ku pikipiki, yali ava ku Shell okunywa amafuta, naye engeri gye yayingira ekkubo tayambala elementi, tayambala skaavu, tayambala jaketi, avuga boda ye freere. Piki gyavuga nga teriiko side mirror, naye ng'engeri gyagiyisaako ku mmotoka gwe kennyini naawe amulaba okwata ku mutwe n'ogamba ono muzungu mu kyontala oba namagoye. So nowunzika ng'osobeddwa, but that was his life, and lifestyle ye yali versatile ng'etuulira ddala mu biruma Bannayuganda ab'owansi. So Bannayuganda bamiisinga Muzungu Boda mu mbeera eyo ey'okubanga balaba omusajja akola ate bali aboogezi ba ministry y'ensonga y'omunda mu ggwanga bye bagamba nti byali byesitaza Bannayuganda mu mbeera eyo. So ndowooza n'ekyo nkibatangaazizaamu butya bwe kyaliwo. Muzungu Boda teyadipotingibwa, just yali amisinga empapula ezimu ezaali zimwetaagisa okusigala nga operatingira ebintu bye mu ggwanga Uganda. Nze Vicky atakumira mpera bansinkanye mu updates endala nyingi zikyajja mweraba. Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo kwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namaliri Kakuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku miliyoni 1.5. Tulina poloti e Bugema okulira n'emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka office zaffe Sangwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalire kolero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home.